Tamu oba honorable Kyagulanyi mpozi alondebwa abantu b'Ekyaddondo okubeera mpozi nga abakiikira mu parliament. Munne Bobi Wine ebintu ebimugendedde bulungi omwaka guno gwennyini. Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omunana Bobi Wine mpozi ne banne beesitwa ne bagenda mu Arua municipality okunoonyeza munnaabwe Kasiyano Waduli akalulu akaali ak'okuddamu mpozi okujuza ekifo eky'omubaka weeyo. Oluvannyuma mpozi yali honorable Abiriga okubibwa amasasi bambi n'afa. Bali bakomekereza campaign nga bali mu hotel ya Pacific banywamu akakyayi. Balumbibwa abatamanya ngamba okukakana mpozi nge yali driver wa Bobi Wine yasinkauma mpozi bambi alusuddemu akaba era bwatyo abalala ne bagenda ku bisago. Abantu 35 mpozi kwe kwali ne Bobi Wine be bakwatibwa ne baggalirwa mu kutulugunyizibwa okw'amaanyi n'okubibwa emiggo giri egyali kwegamba nga ginulwa n'ebbunwe gyalagirwa. Era mpozi bavunaanibwa omusango gw'okuba emmotoka ya pulezidenti era ng'omusango guno bagukyusakyusaamu bakuyita kulya mu nsi y'olukwe. Era nga Bobi Wine yasimbibwa mu kooti ne banne ekooti y'amagye abitebye. Emirundi gyonna Bobi Wine gye yaleetebwanga mu kooti yagiranga ku miggo ng'era alabika nti bambi alumizibwa nnyo. Ng'alumizibwa nnyo olw'osinziira ku miggo egyamukubwa ng'akwatibwa mu Arua. Embeera ya Bobi Wine mpozi yeeyongera okubeera obubi ennyo. Abantu ne bagamba yalwadde ensigo, abalala nga bagamba yakoze atya. Era bw'atyo bannamateeka be oluvannyuma lw'okwenyoola mpozi ne gavumenti n'abannamateeka bagamba nti basaba omwami ono atwalibwe ajjanjibibwe mu Amerika. Ebyo natuli mwaka guno. Wabula bambi kyatwalirako akabanga kooti okukkiriza omwami ono. Oluvannyuma yakkirizibwa agenda abeere mpozi ng'afuna obujjanjabi mu Amerika. Wabula yali ava mu Arua okudda e Kampala. Ku makubo kwe yali ajayita kwali kuyiseeko mpozi kwaliko abantu be abawagizi baali bamulindiridde era nga bano mpozi mwe mwali n'abaali basajja abaali bayimba obuyimba nga bwe bamulaga nti bawagizi be nnyo nga bamugamba nti oli waffe nnyo naye nga ku miggo tebabaayo. Embutu yafuuka embutu ne bagamba nti kale bwe mubanga gwe mwagala ffe tetubaganye Kibooka ejja kuvuga. Bobi Wine ku kkubo tubadde wano tujjayo embutu zaffe tukuba tuzina abantu nga tuli wano ku kkubo tuli bayitirivu nnyo ne batulaga nti abasirikale bayingirawo ne batandika otukuba tiyagaasi ne batandika otukuba emiggo n'engoma zaffe ne bazitwala. Twagala okumulaga nti tumwagala bannaluweero. Tewali yali abaganye kwagala niba mwagala nnyo ekiyitiridde kinjagala tekirizibwa. Bwatyo yatwalibwa mpozi mu USA okubeera mpozi ng'afuna obujjanjabi gye yakulungula ebbanga eriwerako. Bwatyo yakomawo mu Uganda wabula nga yakatonya ku kisaawe era mpozi yali asuubirwa okubeera ng'ajja ayanirizibwa abawagizi be bangi nnyo ku makubo abangi abaali bapaledinze babagamba ekyo musaaga yali akatonya ku lya Buganda. Bwatyo n'awambibwa n'atwalibwa mu makaage Emagere nga talinyeeko wadde ogamba nti oba awubeko kajjambo akalagirwa. Naye bambi bwe yatuuka mu makaage yategeeza bw'ati: ndi musanyufu okubeera nga ntuuse waka. Mbadde simanyi nti bandeeta waka kubanga bampambye buwambi okuva ku nyonyi siise mu immigration passport yange ne bagitwala ne bancekinga n'ebipapula byonna ne babitwala ne banziyako n'omuggo gwange gwe ntambuza n'enkofiira. Naye ndi musanyufu kuba nti ntuuse waka era njagala okutegeeza eggwanga nti we nakoma we ngenda okutandikira. Eno Uganda nsi yange sobola genda mu buwaŋŋanguse, sobola kusaba butuuze walala. Nazaalibwa wano era wano we ngenda okuziikibwa. Nina okufuna eddembe lyange nga lyensaanidde n'Abannayuganda bonna balina okufuna eddembe lyabwe nga bwe libasaanidde. Tujja ddifuna eddembe lyaffe nga tukyali balamu.
bwatyo Bobi Wine we yatutegeeza kasookedde akomawo Bobi Wine abadde atundanga keeki eyo eya mukyala wotto era bannabyabivulo oba abategesi b'ebivulu bangi badde bamwepikira nga baagala okumutegeka wabula ebivulu ebisinga bibadde bigwa butaka era nga mpozi ebivulu byonna ebize bimulangibwamu bize biyibwa era nga mpozi abategesi abasinga omwaka guno bakaabye nnyo nga bagamba nti bawanyondo ba kooti ne bamanerenda bagenda kubasiba abangi ne bazirika okusinzira ku research yaffe eya Wolokoso Desk tugenza okukiraba nga Bobi Wine omwaka guno ye muyimbi akyasinze okukolera abategesi loss ey'amaanyi era bwe twayogerako ne mwami wa Kiddawo yatutegeeza bw'ati sente bayimiriza ebivulu byange nali nguze Kamuli nali nguze Hoima ne Masindi ku mulundi guli ogwa Bobi Wine ne sente ze nali ntaddemu zaafa nali ntaddemu miliyoni 68 zonna zaasiirayo oluvannyuma lw'okuyimiriza ebivulu byonna naffe obusente bwe tubukwata tujja kulemerera okukola olw'obukwakuliza obungi obututeekeddwako gavumenti oba ne poliisi yanditusaasidde tetugenda okugula abayimbi abo oluusi nga obusente butubala okufuna ku si bwe buli awo tuyitiramu n'okupromotinga ebitone by'abaana abandi badde bagenda mu mize emirala tugezaako basika tubazze ewalala nabo bayiye naye nga banaffe bo basoma ogw'okutukuuma n'ebintu byaffe naffe tuyinza kutegeka kivulu ng'agamba nti ayagala abantu bakole ki bafiiremu ogenda okulaba nga security yokka kati we tugenda okusaba ambulensi opangisiza ddwaliro zonna zandwadde ofunako asazewo neshojjireka akola ki asinga. Bobi Wine tasaze bantu bano nti lwakuba bamutegesa abantu ne batajja abantu babadde ready okujja okulaba ebivulu bye naye nga biyimirizibwa olw'ensonga nti bagamba mbu abategesi be babadde tebatuukiriza bisaanyizo bya poliisi era bamu ku bantu babadde bajja balabibwa ku mitimbagano nga bagamba bwe kibanga ekyannamboole kiganye tutegeke ewalala ne balumba Busaabala yasooka ye n'ayitawo naye nga bategesa abadde bategeke ewalala babadde bagamba nti ebyo tebijja kukola era bwe batyo beekunga nga bakulembebwamu Abitex Musinguzi ne batwala ekiwandiiko wa sipiika wa palamenti omukyala Rebecca Kadagan ne bakimukwasa nga beemulugunya n'okulaga obutali bumativu ku nsonga za Bobi Wine okumugaana okubeera mpozi ng'ayimba mu bivulu bibategese ne bagamba nti tetujja kukomaakwa ekijja kijje omwami Ochola ono ne banne be bavuddeko obuzibu IGP nabo ne babakuba mu mbuga era bwe twogera emisango giri mu kooti omwaka guno gwennyini nenga waliwo n'esitepu endala ey'amateeka etambula eya IGP yawawaabirwa ebivulu bye yayimiriza IGP ani yamuwaabira IGP ebivulu bye ebyayimirizibwa ebyateekebwa Emma Promotion n'abalala nono omukyala we Natawuka babasaavingi Asumani Mugenyi bakubanira ku mutimbagano kwejibalaga Asumani Mugenyi nono webikwekwe Asumani Mugenyi si webikwekwe ne assistant we Sabiti eyo neera inetambula awo tuwadde tukyali owulidde mwami Kakala olira taata tukyagenda mu maaso mwaka guno gwennyini ensonga za Bobi Wine zaava kubeera mpozi nga zitambulira mu mbeera eryawo nga erumya omutwe abawagizi abasinga ne bava ne bagamba nti waakiri tegeka bandi yo giteke kabalazako ku kashedi oteeke Facebook live otuwe n'ennamba ya mobile money tubeere nga tusuula okwa akasente tukulage nti tulina bawagizi bo naye abawagizi abamu bwe twatuukiridde oba bwe twatuukirira omwaka guno gwennyini batutegeeza bwe bati Nze Kasumba Gerard amanyiddwa nga Kyuma kya Yesu. Pozi nze kyenjogera ku bivulu bya Bobi Wine. Obwo gavumenti eraze butiitiizi. Kubanga era byaddala nga mutuufu bw'anaaba nga ategese ekivulu. Abavubuka bangi bagenda okukyusa ebirowoozo oba kale mu njogera ennaku zino okubabuusa. Kubanga mutuufu bw'oba nga otunulidde ddala Bobi Wine ekintu kyayogerako bye bintu ebiruma bannayuganda. Okusookera ddala mu nnyimba ze yayimba yalinganga omulanzi. Amaanyi okusookera ddala Zekkaya Bulamedi Mayor to be Matete Town Council. Bobi Wine sooka musajja afuuse w'amaanyi mu ggwanga muno era munabyabufuzi ow'omulembe gwe twekutteko ffe ng'abavubuka gwe tulaba agenda tutugusa ku kye tunoonya mu maaso okuyimiriza ebivulu bye bakikola lwa butamanya na kutya kuba bakimanya ebivulu bye atumubulazinga ne tujja ne tumuwagira era kyekiseera twekwate wamu ng'abavubuka tulwanirire eddembe lyaffe era Bobi atugamba twebeereremu
mukubagamba okweberera mu ndowooza wakitegeera waliwo bakitaputa obulala ne tulowooza nti Busaabala ya Ssebo Boxing Day anaabaayo. Jjukira Busaabala abadde avuganya ne Kiwaatule Mutima gwa Zaabu. Era bibeera buli mwaka. Era nga bibeerayo buli mwaka byonna nga bibeerayo byombiriri. Mwami Kakalaamu ajatuwa ekyafudde ebwa ekiwaatule. Nze kantwala oludda luno olwa Busaabala okusobola okubalansinga story. Akasirikiriro. Tusirikiremu. Kabadde bwabadde mpozi ng'obudde bwa kiro ssaawa nga 6 Busaabala n'alumbwa abatamanya ngamba. Ne basalako ne batandika okubeera nga bagamba abaali bategese n'abawanise stage na buli kimu emizindalo ndibike ku ttaka. Era bwe bityo byassibwa ku ttaka nga teri kubuuza lwaki tussa ku ttaka, teri kibuuzo lwaki bika ku ttaka. Naye nga bo ensonga ze bawa nga bagamba nti Bobi Wine n'abategesi be balemereddwa okutuukiriza mpozi ebisaanyizo ebyokubeera nga akola ekivulu nga byonna poliisi bwe yali ebirambise. Wabula ye Bobi Wine agamba bw'ati. Mpulira bubi nnyo si lwakuba nti nze ng'omuntu sigenda kukola, naye kubanga abantu 10 tebagenda kukola mirimu gyabwe, kitegeeza nti famire zaabwe tezigenda kufuna byetaago bye beetaaga, kitegeeza nti bagenda kuba nabo obuzibu okuzaayo abaana mu ssomero. Kibi nnyo nti poliisi esazeewo okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka oluvannyuma lwa paalamenti okuyisa ekiragiro nti tukole emirimu gyaffe kyenawadda, era poliisi evuddeyo neeyisa olugaayo mu paalamenti netulemesa okukola newankubadde tulina teeka litubadde tumenya, neja nekola effujjo wano ne bafuuyira abantu tiagas ne bagala enguudo zonna ezijja wano, kivulu kyaffe ne bakisazaamu. Bw'atyo mwami Bobi Wine agamba nti newankubadde yagaaniddwa okuyimba mu ye Ssebo Busaabala, agamba nti tajja kuzikiza akyagenda mu maaso n'enjiri ye. Tunaabiwulira. Ffe tetugenda kuwanika, tuligendagenda maaso nga tuwakanya ebikolobero ebyo ebikolebwa ku bantu, naye kinkoze bulungi nti kyongedde okulaga abantu bye tubadde tubagamba bulijjo. Kati buli omu akiraba nti abantu abatufuga bamenyi b'amateeka, bo bafuba kulaba nga batufugisa mundu, bakozesa ttemu, bakozesa bumenyi bw'amateeka, ebintu byonna ebitakkirizibwa. So ffe ng'abantu tulina okwebereramu ne twekyusiza embeera ffe nga ffe, ate nga tusobola okikola, ate nga tugenda kikola. Mbadde maze emyaka 10 nga ntegeka ekivulu kino nga buli 26 Desemba tubeera nakyo, era twayise mu mitendera gyonna gye twadde tulina okuyitamu, era kibadde tekimenya amateeka mu ngeri yonna. Omwami Moses Sali Bebe Cool yavuddemu omwasi kasookedde akomawo okuva e Bulaaya gy'abadde, n'agamba nti ekivulu kya Bobi Wine okugaanibwa kyavudde ku bategesi butatuukiriza bisaanyizo by'abasabibwa. Ye abaffe ye nga temuvangayo kwogera ku bucupa obwamukubibwa amaze emyezi 3 nga takola. Mwe mulowooza ye talina famire yakuliisa? Mwe mulowooza ye talina baana balabirira? Bivulu bimeka byagaaniddwa okuyimbya atayimbye oluvannyuma lw'omukuba obucupa? Kiki kye muliko Kakalaamu? Lwaki mukuba mulaga oluuyi? Omuntu sajja bamugaana okubeera ng'ayogera ku byobufuzi mu shozi ze, yayogera ku byobufuzi. Lwaki ayogera ku byobufuzi nga yagaanibwa? Ebyo byonna bigambo bya Moses Sali. The issues surrounding him. If you have been told not to politic on a concert, don't politic. So if you politic, for me I can politic because I'm a civilian. It's my event. I'm not a member of parliament. I'm not a government official. I'm not a politician. But if you have laws that you're supposed to abide by, I think you people who report these things, we need to be serious on this. I have not performed for 3 months. Where have Ugandans been? Why didn't Bobi Wine condemn people for throwing bottles at me? Entire Ugandan, don't I have family to feed? Do you know how many people feed on Bebe Cool per concert? 3 months of Bebe Cool not performing. How comes you're not putting that as an issue? Am I a foreigner? And even if I was a foreigner, don't I have the right to perform? Why do you stand today to say that it is so? Is he any special that he's supposed to perform Bebe Cool? It's okay for Bebe Cool not to perform, but it's not okay for Bobi Wine to not to perform. Twatudde ne tunoonyereza omusajja ono bw'abanga performinga wa waayimbira ku byobufuzi
munnaye ne tugwa kayimba kano. Agawala tumutyabuti naye nga twakunganya omusajja tumutwala atalinnya. Nambe tumutyabuti naye nga twanyize. Laba wano bwe tuli tumutyabuti naye nga twakunganye. Yimba wange tumutyabuti naye nga twakunganye. Buno obusajja tubutyabuti naye nga twakunganye. Buno obusajja tubutyabuti naye nga twakunganye. Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugiddewa. Ani gwe bakutte nani? Ani yaku tuza kunywera Coca-Cola mu kyalo. Obuntu bw'obwire bw'okuba hamwe banyaruganda twena n'abanyamukago okusheka hamwe tukarya hamwe tukanywa hamwe hurra rukunde ejo ntubendeza n'ebiniyika banyaruganda twena tushemererwe tujaguze tukundane taste the feeling Coca-Cola Christmas Shanjaza amashemererwa g'ebiro bikuru na Coca-Cola Santa Pack aha mutwaro gumwe n'50 zonka notunga ebicupa bibiri bya lita ibiri eby'ekyokunywa kyona ekikorwa ba Coca-Cola ekyorasime ecupa ya lita emwe ya Minute Maid ecupa ibiri za Fuse Tea eza mililita 4 na n'ekirabo kya Christmas ekyabusha hatoko niko kutunga omuhendo gwa sente ziwashohoza na Coca-Cola Baffather Christmas na Coca-Cola. Sekukuru y'omwaka guno ejjudde ebitafutafu manzaali merere okuva mu Lube Properties nga lye tulya sekukuru n'atalabika ng'enseko zagoonya buli namukiseegulira poloti oba ettaka okuva mu CCF okwetooloola enguudo zonna nga Mukono Katasi Road Gayaza Zirobwe Katende Mpigi Kiwenda Matugga Bajjo Busiika Vumba ebbeeyi tugisalidde ddala bepa ate ng'ovaawo n'ensawo z'essementi 5 tusange mu makaga Fukulu ba House ebbeeyi Town Gayaza Road oba ku 07725 Cleveland Hill Nursery Mixed Day and Boarding Primary School erisangibwa ku Northern Bypass ku roundabout y'ekyebando kisalosalo litegeeza abazadde abaagala okuleeta abaana mu ssomero lino okwewandiisa kwatandika dda okuva ku nasale paka mu ky'omukaaga ku Mande paka ku lw'omukaaga ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 10 ez'olweggulo okwewandiisa kukoma nga 31 January 2019 okumanya ebisingawo kuba essimu 070M950 oba 0782850 034. How low can you go with unlimited calls on your phone all the time? How low can you go? The finer things are back. Freedom to talk on time with AfriCell backup. How low can you go? Ku AfriCell kwaka nyumiza olunaku lulamba ku nnusu 10 ennaku 7 ku nnusu 15 oba ennaku 30 ku mutwalo gumu 20 ku kola ya AfriCell backup boom nikasita *3*2# okweyunga ku nkola ya backup boom bane singa okubeera bei rahisi mu Uganda. AfriCell, don't be cheated. Omuzimbi oba nannyini kizimbe onoonya sementi asiba tiles ne zitabambulukuka kozesa Superset Adhesive Tiles Cement ne Grout ye sementi ow'omulembe ow'ekika kya CFT asiba tiles, ceramics, granite ne porcelain tiles. Musange ku Wilson Hardware ku Gayaza Road ku Mukaaga ne ku Wilson Hardware esangibwa ku Nalule Arcade e Nakasero ne mu hardware endala zonna mu ggwanga kuba ku noti 7 noti 5 82 65 4 okumanya ebisingawo. Okay, buterevu oli kushenda musava kasasa tufemo mwafa Radio Simba empologoma enunje edemba abantu bekala jimpozi kulisoko omwaka temusiwa album performance yonna n'abayimbi bono muri Chris Evans okweto muzika Master Parrot Lana Sophie Tony White Anita Kasujja n'abalala bangi nyompozi ate ayekayunga Mayor's Gardens kids party temusiwa abana mbaleti bafune face painting bazanyire ku bouncing castles mpozi ate kiro endonge etojire bulungi nnyo okuyingira 15,000 13,000 abato eriwa mu kayunga wafe kayunga na lino nejuzi. Okay, kati tutandika Nada, ngari jetuli jetu chali ku kululubya oba kutwale ku lunyiriro nyine lwa bebe cool kati tutandikiddeko batu eyongera dalo kwata tukwatya dala side za mugana nga tumbude empologome nunche jedembe ubibadde mu mwaka buno gwe nyine ne wakubadde olutalo lwa bebe cool ne Bobby Wine tubadde tulumanyidde ebbanga deni naye embera yeyongera okusajjuka n'okwononekera atukitwale eri bombi bebe cool ne Bobby Wine
akulunaku olwokutaano kwenaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omunaana 2018 omwaka guno gwennyini mu kivulu kya Swangza 10 yazo bali baselebrating emyaka gyabwe 10 oluvannyuma lwa Bebe Cool okukubwa obucupa ye beyayita nti bali bawagizi ba Bobi Wine era okuva ku olwo mpaka nakati bombiriri tebaddanga mu kufuna mirembe. Okay. Bebe Cool we yava ku stage yayogera keri abamawulire era n'ategeeza aba People Power nti kino kye bamukoledde kigenda muleetera okushininga n'okwogerwako emyaka n'omwaka gyonna gye tumanyi mu nsi eno bw'ati bweyogera. Who are you to go to stage? Stage emmere yange ndienga nane wembali ground entuufu eri nti democracy allow me to choose and I allow you to choose. Lwaki nkube chupa era muyambe mangu mala People Power mulekera okanyuga kwa Bebe Cool agenda kushininga bwati naye mbasuubiza nti omusayisinga kujjange kona okukulima eribayo muna Uganda yenakkiriza mu People Power. Tukyali mu mwaka 2018 jukira nti eno show esembayo mu mwaka guno gwennyini Bebe Cool olusembayo Bebe Cool nabino ebigambo yabyogera eri abamukuba obucupa ng'alinga atali musanyufu bulungi. yeyambadde magetisi ng'agamba mwenna mwamulinda nga mugamba gavumenti emutulugunyiza talina kasale yadde ne ku feesi kyokka muli pipamanyo leta kasale munfudde ki awo ezo ecupa mbadde njagala zijje nga miliyoni naye lwakuba mubadde nga mutwalo ecupa miliyoni emu yakufa musika omuntu omu mu famire yange naye kyenso okugamba ulira kyenso okugamba wowuliraka wabadde ojasirinya yakakalamba. Okay. Abasinga tebamanya ati Bebe Cool ebyo bigambo ebimu bye mwawulirako nti bimu ku bigambo ebigenda osembayo okwogerwa eri gyali bwe batyo Bebe Cool yasirikamu okumala ebbanga bali ya myezi ng'esatu oluvannyuma abasigalawo oba abaali bageza kubate nga oluvannyuma n'agenda e Bulaaya eyo era n'amalayo ebbanga. nze mbeera ebyo bisuubirwa naye ngera bwe nabagambye saagala kukomentinga ku kintu obudde obutuufu obw'okukomentinga ku ebyo byembeera eriwo oba ebyali ku ambiance kunze sina kye nalabayo okuggyako abantu expressinga side yaabwe ninange nenyimirira ng'omuntu era bwe nayogera nabo ne bawuliriza bulungi show yange neggwa bulungi nenfuluma naye olwokuba nti Uganda ejjudde ebyo ebintuntu ebyo ebya propaganda kino nekiri ku ssaawa eno nemeddeko okusirika mpaka Bebe Cool yasirikira ddala mpaka emyezi 3 ejjaggwako wabula abali baagala okwogerako ne Bebe Cool ate bo kasa yasirikamu baddanga mu bino. By the way, ekintu kino Bebe kyotandise okukola okumbulookinga ku social media zo kibi nzaaliwo okubuulirira nze asigaddewo okubuulirira toli Jack Chan tonkuba tteke tonnemesa toteekayo biwagi okitegeera ndeka nkunnyonnyola ensonga nga bwe ziri tongoba don't chase me stop blocking me on the internet nze am your man ndiwo okuyambako ng'ovudde ku course oba okitegeera ndi musomesa muganda wange bwe nkuwa notice ozikolanga okitegeera ate nakuwaho omwaka tewamugoberedde kati wulira biwazzeemu omusajja awenyerera bwereere talina kiyaba oli dokita w'amagumba gwe dokita magumba ani yakuwa obwa dokita who made you a doctor tokiddanga musitwagala kulaba bintu ebyo Mwami Bagonza Epas yasigala atinkuula n'okusajja Bebe Cool bakiranga ye asirise kye yakola neyewa obwa advisor nga wowulira wano
Since I am the GOAT, I would love to advise Muzukulu to be wise next time and leave stage when asked by majority. Because that is democracy. Bw'omuntu akkiririza mu democracy, olina okumanya nti it's about majority. Abangi bagamba vaayo stage jamuke. Mbirinzo kyuka ate enkyukakyuka zimu ziba nzibuzibu. It's the best way to avoid bottles and bottling. You are not a bottling agency. It is very unfortunate that you are bottled, but you overstayed on stage when asked to leave, hence making the one sending the message change the course of action. Eyo yembuzi ya Epas bisere bali bagita mbuzi. Embuzi. Bebe Cool yasirikira ddala ko bagonza nti osaga ojja kubyogera. Kye yakola nayi yakayimba kano. Sanyu lelo lwa sanyu. Sanyu lelo lwa sanyu. Bagonzo lagawa nkulabo yambade. Ngenda wa bebe okubuwa keke sanyu. Bali bakuba mi bali bakuba mukimanyi mbagala nnyo naye embeera mbatya nnyo buli kadde lwemba gwako obucupa nga bukubagana nnyo ibambi mbeeguya nnyo naye olumu mukyusa emizannyo mbasaba temufuuka abayaye ne mukonawo obucupa bali bakuba. Kibadde mu 2018 Epas ngamaze okutinkula bebe n'asirika bwatyo Honorable Katolu Bwamaya gavumenti nedda alina okwogera ku mbeera eno era bwatyo yasobola bukolokolo ayogera ku mbeera eno bwatyo. Fenga Federation efuga aba performers mu Uganda tutuli basanyufu n'ensonga ezo akajjanja abawagizi ke bayolesa ku lunaku olwo okukwata ebikebe ne babikuba Bobby Cool ku stage. Kino ekyo tukivumirira nnyo kubanga bwe tunagenda mu maaso ng'abantu abamu bakiwagira kigenda kwonona field yaffe. Field yaffe ezenga ebeera ne ba star ab'amaanyi ba Paulo Kafeero ba Sebatta ba Jimmy Katumba ba Peterson Mutebi bangi ababadde ab'amaanyi ennyo abadde bazenga bakuba ebisaawe ebyo naye abawagizi tebakolangako kajjanja nga ke bakola ku lunaku olwo. Obuyaye bwammwe wadde nga muba mutusasudde sente emitwalo 2 mba temuguze bulamu bwaffe bwonna mba temuguze industry yaffe kugimalawo n'olwekyo akajjanja akasukkiridde akajjanja abawagizi ba Bebe Cool akajjanja ke mulina akasukkiridde abawagizi ba Bobi Wine akajjanja akasukkiridde ako ke mulina okakumako nga mujja mu show zaffe. Kapteni Simbi Eruwera gamba kwali nnyo Gavino Chikiri Komanda kwali awuliriza BK mpoze mubende kwali senior BK mpoze ne dance ku mic awuliriza. Okay. Bebe Cool bakira bogera bino byonna nga kyasirise ko ba advisor anti petwa kugewa omulimu guneno era nono nalabikako nga wo wulira wano. Boshika bwali bwagazi Bebe Cool bamwagala nnyo kugamba ate ne bayitawo gaba bisere bisingo ndo omuntu kwaba kwagala nnyo n'okola ensobi abano bakese bijokoze yasoka babona bakasukira Bebe Cool obucupa badai hadi zibi basingo mwagala abo sigi basinga le the best friend basingo mwagala badai hadi zibi bakasuka obucupa obukebo bukuyika ku stage nekesi ekijamba ko butano na sente kumwanya bucupa mu kisawe bakoledde eri bakibayamba bakukumwanyiza mu kifeeki ku stage Bebe Cool oluvaako kesi engeje buyola ku stage kusinga munabera nga busasala mu kisawe. Amoti Advisor Amoti yeyongera okunoonyeza Bebe Cool amagezi era bwatyo na kino yakimuyiyiza. Sebo yali amu security sagala agimbira akushazi sazeemu ngajja zikola ndaba nakiwulidde ekyo kyampisiza obulinyi ngamba bambi bulasoka bipoyesemu kuluma mugamba sokolera kisinge soko okulira no, he's a musician, he's supposed to sing and not kuyimba. Singazi ne New Amalula Production twasaze tuga ambe alimepo watabina kwa kubachi bulanja tisintu kwa muntu magezi watolina
distribution yakikola naguze element later namugulidde element Bebekulu abenga akisibwa alumba ku stage aseko element akuba abantu omuziki stage kyemanya ira ne bounce ina mufeke yino uli ya bebe ya bounce akuba abantu omuziki. Okay. Bebekulu Kyaddaaki yakomyewo ku stage oluvannyuma lw'emyezi 3 era nga yalabiddwako ku ekiwatule wali eri bw'ati yasabudde abantu omubali nga woowulira wano eno. abatalina ssente abazadde baabwe bensabye nti tusasule school fees nsaba Allah mu buli muntu yenna ataddeko ekituli akugizemu emirundi 10. Okay. Webityo webibadde ebya Bebekulu mwaka 2018 atenga bikyagera mas nekirudde yakuteye ebintu ebikozesebwa mu lwaliro era kale wanono tugenda kudduka ku speed ekya waggulu nnyo kubanga bingi nnyo atenga kukisembyayo mubadde buvunanyizibwa bwaffe okusobola okukwata nga tubateekamu oba oli amusobola okukwata mu bitegeera ddala bulungi nnyo ng'ennaku z'omwezi 25 sula omwezi gwali gwa January 1995 abaaliwo tebakirowoozaako nti omukyala Jane Kasubo omwana gwe yali azadde ebiseera ebyo yali abimanyiddwa nga Nakintu gye Ssekibogo Moses mu 2016 weerituukira alifuuka Moze Radio era omuyimbi wabula Moze Radio yafuuka ennyo omukwano gw'abangi mu mwaka gwa 2008 oluvannyuma lw'okwegatta ku muyimbi amanyiddwa nga Dagala Seguya Mayanja aka Wizo Manizo ne bafuuka Good Life Crew bwe batyo ne bafulumya oluyimba lwabwe olwasooka olumanyiddwa nga Nakudata. Mu mwaka guno nga gugwako mutukirize basebo ne banyabo sobola okubata atuyita mu bulamu bwa Moze Radio the Great Moze Radio ekiseera kyatuuka bambi musajja watunga ebyokulwana kirabika alikooye era olunaku lumu yawulirwako mu bigambo bye ng'ayogera ekintu ekifaanagana nga kino. N'omusalako okutu nafendo y'omuganda wandwadde oyo mwesanze ne kamino temwekwata amatayi n'akutomeyo wamenyesa omukono tolubulamu ki naffe twaga kubeera example kubana obutobo obutulawo butwagala ennyo kitegeera olwanira music omulaba instrument yesinga okuba powerful kubanga oluyimba omuntu alukola awo mukisawo. Olunaku lumu radio yali atamiddemuko omusajja n'afubutuka n'anfumita ekiso nina tabako kyamukola nga we nabadde nkutegeezako nti ebyokulwana yali abikooye era yamuleka bulesi n'agenda baki ate ye poliisi nejja nemukwata somewhere at night baminyweddemuko omuntu n'ankuba ekikonde omuntu n'ansala ekisowa nze waka mumpisa omusawo ajje anyamba anzizeewo omusawo yali yakamala okunkuba buno obuyisa obusanyalaze abapoliisi ne batuuka se abapoliisi ngezaako munnyonnyola muganda wange lwaki ohandolinga bwoti naye nga munnange eggwanga lyaffe bwolimanyi naye nga engeri gye yahandolingamu I'm a victim here, I'm bleeding all over nze ndi very famous here sinza kwekweka nze banteekako n'ekipande ne bagamba ngenda kubeera wano ku 15 ku mutwalo I cannot hide. Moze Radio omulamwa gwe twaliko waneeno wiiki ewedde ogwa UPRS naye ekyokulwanira bayimbi banne butya bwe bayinza okukwate bafuna mu bitone byabwe yakiriko nnyo era olunaku luno Uncle Edison alirwawo okulwerabira oba bbiri endala oba zibeere 3 oba zibeere 4 all that is possible nga tuli wamu ekyokubiri nga tukola with a sober mind